The newsroom, where untold story is revealed. Finally, Charwadachi tuyinza okukozesa statement egamba nti breaking news ate era abantu ne bagamba nti amawulire agatalinda oba agakagwawo Haji Ali Mwezera finally afunye bailo olunaku olwalero mu High Court wali eri Nakasero. Banange bwenna timu Haji Ali Mwezera, congratulations ekyamazima matuufu akabadde kaseera kakulafubana eri abo bonna ababadde ku ludda lwa Haji. Omubaka Muhammad Nsereko nga senior counsel kwabo bapolida be aliko ebigambo bingi byagenze maaso n'okwogera ye MC Mayor omukwanaganya w'emikutu emigatira wala oba social media nga gwe tubadde twakazaako kigatto wa Haji agenze maaso n'okubeera nga atola shahada nakkiriza okubeera nga asiramuka comrade wange maaso kawo ngenda banga mukuwa ate naye ogende maaso n'okubeera nga obiraba bo bana abafamily bazirise n'okuzirika nga bagenze maaso n'okubeera nga babawa Haji. Nkusaba n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu video gipereka like ate mwana tutusobole okubeera nga tutambuza ensonga amalidadi sana ate mu ngeri yemu atana subscribinga nkusaba bambi soko subscribing ate tusobole okubeera nga tweyongerayo ensonga zonna nga bwe ziri. Kankwe kumbeera nga bwe badde ku kooti nga wekitiibwa omulamuzi amaze okwanawunsinga n'agamba Ali Mwezera nkuwadde okkiriziddwa okufuna bailo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. N'obukwakulizo obuteereddwako kankwembeera nga bwe badde ku kooti osooka ogiraba ate tweyongereyo. Agati omubaka Muhammad Nsereko agenze maaso n'okubeera nga yeebaza ekitongole ekiramuzi okubeera nti kiwuliriza oba olyawo okusaba kwabwe nga baplead okuwa client waabwe bailo. Ono ategeezezza nti teyaweebwa yadde 10 ekimu okubeera nga yemirira musango guno okujjako okubeera nga akola ekyo okusinziira ku bannayuganda kye baali bagenda maaso n'okumusaba kubanga omusango guno gwali mu ready gumaze okubeera nga guseeking public opinion ne public hearing nga gwetaaga bapleader abatendeke era abakuukunavu okubeera nga bakola ku nsonga zino. Ebigambo bya Muhammad Nsereko bibino nkusaba obiwulirize bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala olwa support olw'obulungi olw'obugumiikiriza bakubiriza kino wammanga nti bulamu bw'ensi bw'oba owangudde toyeeya gw'owangudde twewala okuyeeya abo be tuba tuwangudde wabula tulwane okunoonya obumu n'okutabagana ekyo ekijja okusinga obulungi mu kutambuza obulamu obulungi amusasulemu ekimu. Then mu ngeri yemu musajja wange comrade muganda wange MC Mayor oba kazibwe Franka kakati nga kazibwe Ali olireza nno kazibwe Frank agenze maaso n'okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga mwanatu akkiriza okubanga atola shahada n'agamba kye nasuubiza Allah kwali kubeera nga Haji Ali Mwezera wagenda maaso n'okubeera nga ava mu komera agenda maaso n'okubanga atola shahada. Kakati munnaffe MC Mayor atakyali Franka kati ye Ali ageze maaso n'okubanga atola shahada. Kankuwe ku bintu nga bwe bibadde nga Mayor atola shahada ate naye olaba ensonga nga bwe zitambudde. Ashhadu an la bana mwenanga mudamu ashhadu an la ilaha
إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله njatula n'olulimi lwange nekakasa n'omutima gwange wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah gamba nti okujjako Allah era n'omubaka Muhammadi wa Katonda. mu ggwanga lya Uganda oba mu nsi yonna buli muntu yenna oba oliawo asaanye afune justice ate era ne rule of law esaana okubeera nga ekomaweeko egobererwe mu nsi zino naddala ensi ezikyakula obukuzi nti omuntu yenna bw'aba tannasingisibwa mu musango akkirizibwa okuweebwa bail n'asobola okuba nga awoza ng'ava wabweru. Jjukira nti Haji Ali Mwezera yakwatibwa mwezi gwa 10 agenze mu maaso n'okubeera nga afuna oba oliawo bail mu mwezi guno ogwa Desemba nga bamuteekako emisango gy'agamba nti teyagiza ogw'okuba nga yeekakatika ku mwana wa mukyala we abeera mwana we ow'emyaka 14 naye nga yabuuka ddeeka yalinnya ddeeka esooka ey'okubiri era yambuka ku ddeeka eya waggulu n'akozesa mwana muwala amanyikiddwa nga Nisha naye nga mu ruumu eyo mwasulangamu abaana 5 abalala abatawulira na kumanya nsonga eyo nti ono yali amukozesa. Maama na recording akatambi nga bwabuuza muwala we taata wote yakozesa yagamba atya galaba oti amagulu olaba oti. So ebigambo ne biba bingi. Omukyala Hajati Zura najja mu public nga akaaba amaziga gaali mangi nnyo mu kamera ekyaleetera okubeera nga kisike nga public attention. Buli muntu yenna n'akiwa attention kubanga abaana bangi bazze bakabanyisibwa oba oliawo ne batafuna bwenkanya kati buli muntu yenna n'avaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga agamba ensonga ng'eno tusaanye okubeera nga tugiwa amatu tugiwulirize oba oliawo tufune ekituufu. Abantu ne batandika okuba mu mboozi n'omusango gwa Hajati Zura ebituli eno n'eri ekyaleetera abantu ab'enjawulo aba public icons ne bagenda maaso n'okuva ne bayingira mu nsonga eno. Waliba activists ab'enjawulo era nga bano batandisewo ekisinde ekirwanirizi ky'eddembe ly'abaami nti equity for men nti n'abasajja basaana obwenkanya nga kikulemberwa MC Mayor Nordin ne Nakangobi Jennifer Furufiga nga bagamba nti n'abaana ab'obulenzi nabo basaanye okubeera nga oba oliawo bafuna obwenkanya nabo bannansi. Lwaki bo banyigirizibwa nga teri yasobola kubeera nga abayamba? Lwaki omwana ow'obulenzi anyigirizibwa nga ne bw'aba si yali mu nsobi yasibwa okutuusa nga bamaze omusalira? Lwaki babakyala bwaki ekitonde ekikazi kibeera favorable nnyo? Lwaki bo babawolereza nga abalenzi oba abasajja tebaliiko awolereza? So ekikuto omuliro gukutte ku kooti nkugambye kabadde kaseera si kangu nnyo nnyini ddala naye ng'okusinga kasanyu. Mama Fina yasuubiza okubeera nga ati Haji buli abadde mu musango guno bwe baba bamaze ofuna bail agenda batwala e Dubai okumalako akabanga nga bawumuddemuko ne bwe banaaba abantu 50 yeeyama okubeera nga abantu abo abatwala bawumulemuko. Ate era n'ategeka ekijjulo Haji waaviirayo era n'ategeka ekijjulo kye bagenda okubeera nga oba oliawo kyaniriza Haji mu ngeri y'emu n'abo abagenda mu maaso n'okubeera nga baagaliza Haji ebirungi bamutegekeddeddwa egenda okubeera nga emukulisa ekkomera. So ensonga bwe zityo bwe ziri tusinkane naye emboozi eno yo tukyagikuwa mu series ez'enjawulo. Nze Deni yakuteesako ensonga nkusuubiza kimu kyokka nti tova wano kuba byonna ogenda ba obifuna ate butereevu nnyo nnyini ddala. Order in court.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.